Mwami Kigenyi MC w'omukolo guno ate nga mukwano gwange tuviire wala. Baba ni mama ndi wa mukisa okuba nti olwaleero zeena nayeteibwa okwira ku mukolo guno okubaawo ng'omudulizi ate era zeena okubaawo ndogere ku nsonga yendinamu obukugu. Tenda kumena protocol already bajogeire ayi kinkakataku nti mukama wange aliwo First Deputy Prime Minister tenga Minister of East African Affairs Right Honorable bamemba ba Parliament banange abaliwo bana n'abakulu mu biti byemwe munamuna mundikirize ndobe kwonoona protocol. Omulamu atuli gubona kulakulanya Busoga nga tubise mu byemizaano n'ebyobuwangwa. Ndowooza nti okunonda okwogera ku mukolo guno mu maiso gaimwe kisinziira ku kifo kyenina nti nizaakulembera omuzaano gw'omupiira mu Uganda. N'ensonga lwaki nkyo we nategeire nakoba nti bwe nfuna omukisa ogwo kangukozese mu dakiika tijakozesa ningi okwogera ku ekibiina kino kikola ki then memale nigirira la mu nsonga tidakusa biseera bingi. Kiboneka akantu kanti kalikola bulungi ali ku kompyuta anigireku linaku percentage yaife nga buli bona abali kubona ku ntimbe awamyufu awo ni Busoga weri twetoloirwa emiga n'enanda dona kusaidi dona abantu tuli milioni 4.5 okusinzira ku population census yasembyeyo. Bolingirira mu percentage ya Uganda tulina ku 10%. Ndi buli bana Uganda 10 kuli ku Omusoga okusinzira ku population ya Were. Ate nifa abo okubiri mu bungi mu Uganda yona ngotwere kwa Abaganda. Information eri important. Ayi bolingirira buli square kilometer mu Busoga erimu abantu 421. Ayi nga average ya Uganda eri 190 ekitegeeza nti wano waliwo ku abantu bangi ku itaka tuli bangi okusinzira ku average ya Uganda. Ekinuma tulina amasaza 11 chiefdoms 11 chiefdoms 11 districts oba nani yakitegeka atyo ayi n'abasambi b'omupiira bona aba 17. Bolingirira challenges ediriwo tuna tudidi tenda kumala biseera ku challenges but poverty levels, unemployment, land fragmentation, population explosion bino bina Abasoga yetu tulina okubirowoozaako bwe tuba tunajja mu maiso. Service delivery ebyendegeresa tubidi bwe tuli kutambula ebyobulamu entambula byona of course botani politics nti wabali wenda bukana ningi entalo editatuyamba ateze ntero ogaba nti buli awali challenge. That is my saying that in every challenge there lies an opportunity. Tuloli bonanga wo challenge otegera nti awo waliwo opportunity bwogisolovinga era obwahiru babo kulinze so tuna tusobola okuba bahiru ba generations edirako. Aye tulina ebirungi byetalo bakoleka inuma byetusobola okufuna mu nti ekyobugaga kye tulina we have Jinja. Jinja is the second city in Uganda. That is the fact. Nenda kwebaza Right Honorable Rebecca Kadaga amongst other things tulina power sources around Busoga yenduza nti yatamu omukono mungi Isimba, Budagali, Owen Falls kumpi Uganda yona bwogiringirira amasanyalaze gona agagikolera gavaawa atenga n'agandi bali kwenda okola gajaga kole waife buyenda aga nuclear kyona obona nti kiri wano. Ebintu bino by'amaani bwe tuba tukwenda kuba mu Uganda nga twena tulina we tusobola okwogerera olina okuba woyimerera memale wayogera. Ekyokubiri advantage tulina tuli kumpi ni Kampala tituli wala ino era nguli tuli waluguudo olukufaanayo bana atukolera express highway edakiika 3 edakuba oli mu capital. Agomaani
ayenga n'omwiga ogusinga buwanvu mu nsi yonna guli wano mu Busoga, ate nga tosobola kujja ku mwalo gye tuyita seaport nga tobise Busoga ng'oli wano ng'ova Kampala. Ebyobulambuzi, ebyobugayiga mu itaka, ebyobulimi, industrialization, ebyo byonna ne bivaamu esente. Ekyamaanyi kye tulina abantu, population yaife enkobe nesinga n'eyokubiri, ate ekindi tulina abantu abagezi. Katonda yatuwa abantu abagezi. Bana mwekubire ku mungalo Abasoga abantu bagezi. Kuba abakenkufu tulinabo, abana science bona tulinabo, ate n'ebitone byonna tulinabyo. N'ekyamaanyi ekisembayo tulina obwakyabazinga obwawalala. Oba oli kulingirira ekyo kyamaanyi, ate nga tulina olulimi lwe tusobola okwogera nga lulala tuna twategeragana. Nsuubira nti bwe tugayita bino biri ebisi bye tusookeire ku byonna bisobola okufuuka ebyangu. Aye nenda kwogera bino nga tuviire ku mulamwa. Omulamwa kulaakulanira Busoga nga tubise mu byamizaano bya buwangwa nekye bampayira okwogerako. Nenda kusoma bigambo bino mu lufuutifuuti byayogerwa Nelson Mandela Madiba, mundikirize mbisome mu Luzungu nobe kubyonoona. Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to the youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It's more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. The heroes sport creates are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, spreading hope and inspiration to the world. So what is the way in nation no account kanchirete? Aye mbawe yo kuni statistics nti tuna tubaye tuogera ku mwani. Era boyogera ku mwani Uganda yona boli jogera kutibwa kiri. Aye ebibale ebiriwo biraga nti the sports economy esinga emwani in the whole world. Ndi olwaleero the sports economy wetulingirira mu 2023 eri mu billion kusinziza mu bibalo 484 esubira okutuuka mu 65 by 2028. Aye ye mwana gye tuwenda okulwaniramu eri 202 era kutuuka ku 35. Ebyo ti byange byabakugu. Ndi bwolingirira GDP ya Uganda currently 2021 omalaji kubya mirundi 3 mewafuna GDP ya sports economy, just the sports economy in the UK. Ekitegeeza nti eri ekintu kyetali kulingirira bulungi ate nga kisobola okufa ekyenfuna kisobola okutuwa ebintu bingi mu mulembe guno gwa leero. Kyenenda okubayidukiza nti Busoga tulina abaana nenda kukozesa mupiira kuba gwe nsinga otegeera. Ndi abalenzi bamuli kubona ku lutimba awo bonabona babaire munene da Uganda muzaano gw'omupiira ate mu ibbanga eritali lyawala. Abakuze mu mwidukira Stephen Bogere ndowooza titumuyizangawo. Olingirira Hakim Magumba, Geoffrey Massa, Alex Sisabire, Yidi Batambuze, Khalid Awucho ni captain wa Uganda olwali batuli kwogera, Ande Mwesigwa abaire captain, Massa Uya abaire captain, Moses Oloya, Semakula bana omupiira bagusambire wano mu Busoga. Idinda ayo olini ba captain basatu abo mu myaka ndowooza nga 5 omukaaga egyakawa. Teacher, it's not by accident. Ekitegeeza nti ebito ne tukola ki tulinabyo aye tubigemye tutya okubitoola wano tutandika okufuna mu bire betuli kwogeraku nti sports esobola okukola. Omuzaano gw'omupiira n'ogusinga kwendebwa mu nsi yona gugayita abantu nekyo gusinga akola guleeta okweyagala bwe mba mukoze bulungi ate gukola n'emirimu gye n'olwaliro omupiira gulikolera emirimu. Abaana abalisamba omupiira balifunira ala sente ku level ya national team abasambi bafuna ne miliyoni omupiira buli gwabagobe nambolede ba miliyoni 2 eda Uganda ezira mulimu gusobola adisasula nibo wasoma PhD. Ayi tuli kwogera mu gwa Uganda tujire na kuno dada akulia ogwa Uganda wano buli mupiira gwatugoba miliyoni 2 edigwirawo ezira mulimu ni wafuna di PhD. Memala abaana baifa Abasoga bane bafuna ku sente edo dityo bwe didawa bwe dide Busoga twasobola okola ki okulakwa ate nga ebito ne bali nabyo.
Next. Mperano ife bwe tubona tutyo twakuba nti buli muntu yali kolera obusoga buzinga kolera kyosobola okolera obusoga mu maani go wooli. Ife twalowooza nti amaani gaife niba nange tirizenka kuba abantu banje ab'omupiira bali mu fufu olwaleero nti amaani ge tulina ebirooto bino era twaleeta twebuuza ku baba yatwikiriza ati mujje mu maiso mukolere saaki mwida kwira mutukobere. Tulina ekirooto ntusobola okukola ekisaawe kyetweta Kyabazinga Stadium kisoboka. Ife mufufa tuloota ebintu binene ate ebintu bino byetuloota tubituukiriza. Tusuubira nti mu myaka 10 bwe tuba tutandisa olwaleero tusobola okukola ekisaawe ekisobola okuzaanirwako emipiira kuba abasambi tulinabo ate n'obusobozi tulinabwo. Bwe tubanga ddala abasoga abakuŋŋaine wano ku mazaaleero ga Kyabazinga tulina tutairemu amaani buli muntu yafungiza yooli ekintu ekyo tusobola okikola ate tulida kweyagala nga abasoga ate kidda kuleeta esente mu kitundu kino abantu batandika okugabana kulira biliyoni etuli kwogerako. Ensonga yosobola okukolera abasambi ab'ebitono okubatoola eno okubatwala awali esente bajje badikole badize eno ni ttiimu ya Busoga United Football Club gye tusuubira nti mu myaka 5 esobola okuwangula liigi ya Uganda bwe tuba tutandisa olwaleero obusobozi busoboka. Tulina kutereeza bukulembeze n'engeri gye bagemamu ebyesente n'okuzikola then ne ttiimu yene ku kisaabwe tubikola. N'ekyokusatu olwaleero waliwo empaka erijja mu maiso fufa yaditaawo ng'ebitundu bya Uganda byonna bivuganya era edda asooka Buganda ne yadiwangula aye nga tulina twetabamu. Eddaayira ku Acholi yadiwangula, eddaayira ku West Nile yadiwangula. Omulundi ogwokuna Lango yatukubire ku final aye ng'omulundi guno twali tweterezizaamuku kubeera twayirewa Kyabazinga twamusaba tetwikirize era yatulekula yakati mujje mukole era abantu bangi abaatuwagira era amaani ago nagatutuusa ku final bakuba nti baatugobera ku final. Tusuubira nti obusobozi obusobola otwala ekikopo ekyo tube nga nife ba championi abasoga ni ba championi b'omupiira mu Uganda obusobozi obwo tubulina era bwe tubanga tuterezeza betulina otereza byonna ekyo kyonna tudakituukako. N'ebirooto ebisatu bye tulowooza nti bwe tubigayita tusobola okukozesa ebyo okukyusaako mu mbeera nga tugayita ku nkulaakulana ya Busoga bwe tuba tutambulira awalala kidda tugayita kidda tukolera abasobola okufunamu bafunemu ate ng'era tufuuse omumuli nti abantu basobola otulingirira mu Uganda baatuwa ekitiibwa. Ekirooto kyaife baba bwana abayikiriza n'okuzimba ttiimu ya Busoga United nga baba ne patron waife nti ttiimu eno bajeeta community club tebaakumweneyo eba ya community ekitegeeza nti esobola okuwangula emyaka n'ebisiibo. Obuzibu obubairewo nti ttiimu dirikuwo abantu b'eneddo batonotono ate ng'obusobozi bwonna bazira. Buli muntu yagemagema ku munsawo paka wakola ki paka wakoowa. Omupiira ogwo gwa bbeeyi omuntu okukozesa ng'obise mu nsawo oyo kiyinza okubeerera ekizibu. Aye baba bw'aba n'abayigiriza obusoga bonna twagemera walala mbakobeera amaani we gali enamba ye tulina buli omu bw'abanga alina waagemi kidda kutubeerera kyangu kuba ettiimu demuwulira eddaamaani eddo abandi abagoberera omupiira muwulira ttiimu di Barcelona di Madrid donna dda abantu bangi tidda muntu eziramu eneyo era kyova obona nti diwangala emyaka n'emyaka kuba omuntu afa yavaawo aye ekintu ekyo tekisobola kuvaawo n'okusaba kwaife baba. Tusuubira okugayita obusoga nga tukozesa omupiira kuba tunatuna tudda kuba tuwagira kirala oba oli musiraamu oba owagira kibiina kye ekyobufuzi oba oli wa myaka emeka omupiira tegusosola tunatuna tusobola okukozesa olulimi olwo. Tibwe tuba ni message gye twenda okwiza eri obusoga tusobola n'okugibisa kuba omupiira gwogera omupiira ogwo basobola okukozesa gwatwala message eri abantu bonna. Ebitone tulinabyo emirimu twidda gifuna Busoga edda kwaka ate n'ebyenfuna byonna bikyukemu. Ensonga lwaki idea eri floated. Abaana bangi olwaleero abo bemuli kubona bona abaana ba Busoga bana bayaka bapita mu Busoga United nga kirabu kuba kirabu ene baire mikono gy'abantu Batlabani Mugulusi Semakula oyo abona abaana bakulire ku street aye olwaleero bali ku highest level olwowundi ali Tunisia Semakula yasambira omupiira
aye ngaakulira Idinda wano asomeire Jinja SSC abise mu ttiimu ya Busoga United. Ekirooto kyaife kyakutaawo ttiimu nga Petron aliyo waigulu, waliwo executive committee, ate niife abandi twena tube nga tulina wetukola ki wetuteeramu. Next. Olw'ebiseera tiddaabitamu bino byonna aye ng'ekikulu kya bino byonna nti we tuli buti tubaye tulikola mu kubona nti obwannannyini bwa ttiimu eno. Abandi mu GD nti eri abaali beeneyo, aye ttiimu eno tubise mu mateeka nga bwe gali yayirizibwa FUFA. Olwaleero FUFA ni mwene ttiimu aye nga tugemerere bugemerere paka lwe tunaataawo mu mateeka kyebeeta Community Club mu National Sports Act yakabisibwa babe nti abantu bwe bayida awalala ne beesonda ne bakola eyo Community Club ni beene ttiimu. Era iffe kye twakola kweta bantu abali kulembera ttiimu olwaleero bantu bali kuva wano Busoga era boona nda kubandula. Mu byesente kyetaaga miliyoni 5 okutambuza ttiimu eno okumala ku omwaka. Kyembakobeere nti omupya ate eri mu division yakubiri etuli division esooka. So bw'okuba omuntu otigema munsawo buli mwaka oleeteyo miliyoni 5 ezizatalemererwa ni bw'abaani. Ayi bwe tuba abangi mwida kubona nti kabiri kyona kyangu ino. So ekirooto kyaife kyakubona nti kilabu eno etuuse nga beeneyo imwe Abasoga mu kuba n'akalulu mwalonda pulezidenti waayo. Kuba edo club lemuwulira di Zamalek zi national mu Egypt dityo bwe diri nti beeneddo bakuba akalulu omukulembeze Ida yafuga emyaka gyena yavaayo kuba ky'abantu ezira mwene kyo ekifaananyi kye tuli kusiiga. Tusuubira nti kilabu eda kuba esobola okweyemerezaawo yonka ng'esobola okwekolera ssente daayo ebintu bwe tubanga tubigemye bulungi. Tuwangule ekikopo kya liigi tuwangule n'ekikopo kya continent kuba kyona kisoboka. Ekyo kidaatumbula Busoga. Mu short term baba baikiriza okuba Petron waife eri akakiiko k'abantu 10 abaliwo buti era Haji Walubi singo yemerera ku wooli ni chairman ate obumanirivu bwe tumwide bulungi n'abaasada abatambuza ttiimu yayiganga Town Council abagidukira yavaamu abasambi abamagumba betu bali kwogerako bamemba ba executive ba ttiimu eri kutambuza Busoga we muli wona we mwemerera ku bamemba ba executive ndowooza emmeeza eyo bateeme walala abakulu abo bonabona ife abafufa twako batwida kubaamu tuleka abantu abandi ababuliido kuba ife mwebale ino mwebale yala babandikiriza nkomaawo olw'ebiseera nsuubira nti wanaabanga waliwo ekyetaagisa okwinonola twida kwinonola kasita tuliwo mwebale kwida iseefe kyabazinga afunvuwe.